atenderezebwa gulumiswe oyo ekitaffe ettonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula Eruzaale Nkambwe mbalamusizza bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe ettonda ne Maama Namugereka weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lw'olunaku olwaleero lwe tusobodde okubeera nga tutuukako mu kadde kano ak'amakyusa akadde nga olwedde tuli waka nga entandikwa y'okuggyibwako akawero etandika mu bujjuvu eri buli mutonzi yenna atudde ku Maama Natimba. Weewaawo nga bulijjo oli wa ddembe nga Katonda yeetengeredde okubuuza omuzimu gwo, okubuuza omutima gwo egutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza. Nkusaba bisuule muguluka weeyongerayo n'obwa Katonda bwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde atalina kubeera ng'ateekebwamu kintu kyonna ky'otakkiriza era agatali mazima agatudde munda mu ggwe kubanga amazima ge gali munda mu ggwe era amazima tegali wabweru wo era amazima ge gagenda okufuula ow'eddembe. Weewaawo okusinziira mu kiseera kino kye tulimu nafunyeemuko ekirowoozo okubeera nga mbaddiramuko engeri we bawawula ekyombo kya Nuuwa nga gwe mubiri gwo okusobola okubeera nga okiteekateeka ku lw'omulimu ogwakireeta era n'okuzuukusa obwa Katonda bwo kubanga oli mwana wa kitangaala, oli mwana wa kwagala. So mu ngeri eno engeri bw'ozze ofa nga bw'ozuukuka, bw'ofa nga bw'ozuukuka, ebyo byonna ebibadde by'ozze okola n'ekizikiza kyonna ky'ozze otambuliramu n'obulimba bwonna kubanga amazima kye kitangaala then obulimba kye kizikiza, obulimba bwonna bw'ozze otambuliramu si bulamu buno bwokka naye n'obulamu obw'emabega. Kano ke kabeera akaseera k'okubeera nga tubyozayoza kubanga ozze otambulira mu mbeera nnyingi nnyo. Oyinza okulowooza nti mu buno obulunaku oba mu kadde kano k'olimu totemuddeeko muntu yenna oba toloze muntu yenna, naye muganda wange Katonda munange obaddewo emyaka egiri mu biliyoni. So waliwo akaseera ke wattiramu, waliwo akaseera ke walogeramu naye nga si musango eri obwa Katonda bwo. Ye gwe alina okwesonyiwa, ekikulu kuyiga ne weesonyiwa era n'omanya era n'ozuula amazima gakutuddemu n'omanya nti luno lugendo lw'aba Katonda. Yeffe tweteekamu okweramula nga tutambulira mu kizikiza era ne twesibira mu ekyo naye nga tewali waakulamula nga Katonda eyeetengeredde tewali waasobola kukwokya kubanga ekisooka okolebwa muliro, omwoyo gwo akutudde ku mutwe omu g'okkiriza ng'oyambadde omubiri gwo muliro. Tuli baana ba kiwanuka. Taata Katonda yakkira mu bwakiwanuka ng'atuteekawo wano ng'atubanga wano nga newankubadde waliwo universes endala ate ze baabangira mu kikula ekirala. So si buli nti universe yonna nti ebeera mu bwakiwanuka bwonna, kiba kisinziira mu kubangira kwayo. Waliwo abamu gye baabangira mu bwa musoke, waliwo emu kiba kisinziira. Kati omwoyo waffe omutukuvu baamubangira mu bwakiwanuka. So tewali waasobola kukwokya. Ebyo byonna bulimba bwe baakuteekamu.
engeri we twetaaga okulaba nti tukolera n'okukoleeza bannaffe okutandika okubeera nga tussa mu ngeri entuufu gye tulina okubeera nga tussizaamu kubanga nga bakatonda tulina kussiza mu kawompo. Nalinda okuva we nabagamba nti nno natandika nze okussiza mu kawompo, nalinda nfuneyokko omuntu yenna assiza mu kawompo, naye sinnaba kulabayo, naye kansuubire nti gyali, naye nga kyandibadde kirungi ffenna tutandika okubeera nga tukola progress ey'okulaba nti nno twejjeza obwakatonda waffe kubanga tewaliiwo asinga munne, ffenna tuli kimu. Enteekateeka eno gye ngenda okukugamba egenda kubeera ng'ezigula kyombo kyo engeri nze gye nkikolamu, naye tekitegeeza nti nno tosaba. Kino kiringanga kutwala mmotoka yo mu ggalagi, naye kateebereza emmotoka eno erudde ebbanga n'ebbanga ng'ogivuga nga bw'ofa bw'okomawo, bw'ofa bw'okomawo, kati yeetaaga geno cleaning, ekitegeeza nti nno tekigenda kubeera kya lunaku na lumu. Nedda, kino kibeere ekyokkola paka omulongo waaligamba nti nno kati tuteredde. Kigira ate nakyo kibeera kikuyamba okubeera nga okola ekyakuleeta okukola, kubanga ffenna ekyatuleeta wano kuleeta kitangaala. Ekitangaala ekyo tekiri wabweruwo, kye bayimba nti baatuleetera ekitangaala, babaleetera ekizikiza. Ekitangaala kiri munda mu ggwe, ekirimba munda mu ggwe kyeki kyekirabisibwa wabweru. Kitegera kyekirabisibwa wabweru. So kino tekiggana kubeera ng'osaba mu ngeri nga gy'obadde osabamu bajjajjaffe, naye kino kiringanga kutereeza kyombo kyo. Ekirala nja kusabayokko Katonda munange yenna anaafuna obudde, kubanga nze sifuna budde, ebigambo by'ogenda okuwuliriza procedures zengenda okubeera nga mbabuuliramu, anaasobola okubeera nga nyambako abiwandiike wansi, then tusobole okubeera nga tubigabana. Abatasobola kufuna audio zino then ku lwa data basobole okubeera nga babisoma busomi, bakole engeri eyo gye bakolamu okubeera nga baba wawula ebyombo byabwe. Kubanga omuntu assiza mu kawompo abeera asobola okubeera ng'awanirira 4,000 ku 5,000 ez'abakatonda abakyali mu kizikiza. So kateebereza we tubeera nga tusobola okubeera nga tuwezaayokko abantu abasinga obungi, then tugenda kubeera nga tubeera mu kitangaala ekitenkanika, ate nga kyekyatuleeta nga ffenna tulina kwekwatako, ffenna tubeere ng'amazima tunyaka. Lwaki nedda? Leka twake, ffenna twake, kubanga tuli kyekimu, tewali waasinga mulala. Olya emmere ndya emmere, nzisa omukka gwe gumu naawe gossa, obwamusoke bwe bumu obukukola ki, obunkola naawe bwe bukukola, lwakuba nti nno vampire ate yakuyimba n'ekuteekako obulimba nti nno weebikke oleme kufuna bwa musoke bupya bunaakuteekateeka kusobola okubeera nga ojjamu amagumba aga carbon okuteekamu agali crystal oba aga crystalline agasobola okukwata information ey'amaanyi, kubanga jjukira wano obeera ovibrating okugenda mu dimension endala oba okudda ewaka, ate ogenda kubeera ng'owangaala emyaka egitakka wansi wa 9, naddala abagenda okutandika wansi wa 9 kudda waggulu. That is at least gye nafunamu kokru. Bakama bange bajja tubeera nga ready nga batutegeeza abo bonna abo eri abo abaalonda obwakatonda bwabwe, si buli kinnoomu, naye n'oyo yennyini abeera teyalonda emyaka emitwalo 2.5 buno obubaka bw'abeera awuliriza mu kiseera ekyo mu maaso, ate busobola okubeera nga bujja muyamba asobole okubeera nga atambulirako ng'azudde ti ge mazima agamutuddemu weewaawo. So ekisooka zibiriza omere
emirandira giyingire mu maama n'attimba womera emirandira giyingire mu maama n'attimba jjayo omuliro ogwakakoba w'amazzi nga woolaba ekifaananyi ekyo kyenkozesezza omuntu oba omukyala obaani yenna ali mu muliro then ne gwambuka mu ye mu mubiri ne wabweru we kati laba nga gugenda gusaasaanira ensi yonna. Yes, kibeera kikuyamba okubeera nga otukuza ekifo kyo okutukuza ekyombo kyo n'okubeera nga ate ng'ogattira wamu ne bakatonda abalala okusobola okubeera nga nabo obatukuzizamu wamu. W'oba omaliriza ekyo osobola okukuba kye tuyita essabo lyo ku mubiri gwo oba mu kifo ky'oba oli n'okitukuza. Ekifo ky'oba oli n'okitukuza n'okiteeka mu malukaba naye w'obeera nga togimanyi ekyo nakyo osobola okyesonyiwa oba n'ogikuba ku mubiri gwo ng'okuba ku bukulenge bwo naye era nakyo w'obeera tokimanyi nakyo osobola okukyesonyiwa. Ekirala otandika okwoza emibiri gyo omusanvu. Emibiri gyo omusanvu bagyozesa na langi. Ze langi ezo zenna zentaddewo ku kifaananyi ekiddako ekiri wansi. Osooka n'oyozesa bino byonna okozesa birowoozo. Ebirowoozo byo ye sixth sense gye baakukweka oba gye baatukweka wano mu dimension gye tulimu. Omulabe waffe Jehova Jaira ne bavampaya banne abaawandiika ebitabo bye tuzze tutambulirako nga tulowooza nti ge mazima naye nga baabifuula kifuula nnenge ne bukozesa mannya ga bajjajjaffe naye nga si byebyo ebyali birina okubeera nga bitutegeezebwa. So yoza omubiri gwe ogusooka ne langi emmyufu ozeeko eya orange ozeeko eya yellow ozeeko eya green ozeeko eya blue ow'amazzi ozeeko owa blue omukwafu ozeeko eya omuliro gw'akakobe ogw'amazzi. Ebyo byonna oba okozesa birowoozo. Osobola okwoza munda mu ggwe then ne wabweru wo. Era w'obeera ng'olemeddeko owulira colors zino nga zibeera zitambula oziwulira nga zitambula mu mubiri gwo munda ne wabweru wo. Tekimatalinga ne w'obeera toziwuliriza mu ntandikwa beemerako ojja kutuuka zimanyiire. Kitegeera ate kibeera kirungi nnyo bino ebintu bikole nga wakkiriza obwakatonda bwo. Olina okubeera nga wakkiriza obwakatonda bwo era n'obwatula n'akamwako nti ndi mwana wa taata Katonda ne maama Namugereka era abatudde munda mu nze nsaba munnyambe era ndi kitangaala ndikwagala amazima gange gali munda mu nze. So ekyo omaze okwoza. Kati mu kyo ekirala oddako okubeera nga otandika okwasa obukulenge bwo. Obukulenge ze nzizi ezo ffe Abaganda ze tuyita obukulenge oba ze twandiyise Nnambi ne Kintu. Ekigambo Kintu ne Nnambi oba Adamu ne Eva representation y'abakazi bonna n'abasajja bonna. Teriyo ali specific kubanga jjukira we tubeera tuinvolvinga tufuna emibiri gi light ffenna wamu. Okugwa kwaffe kwe kwatufunyisa emibiri gino egitalinamu kitangaala. Kitegeera kugwa we twadda mu bukulenge obwa wansi then ne tubeera nga twagwa. Kitegeera mu kugwa jjukira yeffe tuba tulina okubeera nga tulwanyiridde maama waffe. Kati buli we tugwa buli population w'erinnya egudde then ne planet nayo egwirako kubanga planet eri ggwe kyekimu tosobola kwawukanya maama n'abaana. Kitegeera
ng'ensonga lwaki tusaba ekitangaala kyammwe kisobole okubeera nga kigatta mu muzimbo. So ogenda okoleza obukulenge bwo buno obukuleza nga imagine nga woolaba ekifaananyi wookiraba mu kifaananyi byenkozesezza redi nga weebeera ku bwami bwo oba ku bukyala bwo okozesa ebirowoozo byo n'ogiraba nga eyakawo then nodda nga ku kundi awo nawo n'okolezaawo orange oba gold light nodda waggulu ku kabutobuto n'okolezaawo yellow nodda ku mutima n'okolezaawo green kekakulenga akookuna kekagattaganya obwakatonda bwo n'obwomubiri gwo awo wasangibwa maama Namugereka ne taata Tonda then nodda ku bulago nga weewali akakulenga aka blue ow'amazzi then nodda ku liiso eryokusatu ku bwenyi bwo nga weewali blue enkwafu then nodda ku mutwe nga weewali akakulenge aka kkala eya violet light oba kyetwandiise nga kala eya thick pink eyakakobo w'amazzi kati otumaliriza ekyo kati w'omaliriza otandika okukozesera ebirowoozo n'olaba kubanga jjukira tuli baana ba musoke buli kakulenge konna ogenda okayolezaamu enjuba kyekyo ekifaananyi ekirala kyenkulaze ekiddako okuva ku bukulenge ekifaananyi ekiddako oteekamu enjuba eyo okuva kakulenge akawansi paka akawaggulu nga ogenda oyozaamu bwoti ng'olaba amayengo ga jjajja kiwanuka oba ag'enjuba geeyongera obungi then ne gabwatuka ne gakutwala kakulenge akalala. So ye steepu endala ey'okubiri oyoza paka kakulenge ak'omusanvu oba paka ne kakulenge aka12 obeera nga nako okeetaaga oba osobola okuŋŋamba nenkulaga engeri bwe bufaanagana oba n'okanoonya ku Google obukulenge obwo kwebuli oteekamu just chakras. So ekyo nakyo kiyamba okubeera ng'okyajinga obukulenge bwo kubanga jjukira lyeryo ekkubo effunda erikutwala mu ggulu lyeryo lye baakugamba. So kati buli kiseera oba olina okubeera ng'oli saviisi nga tolina bino ebintu bye bagamba muyina bikola mulundi gumu naye njagadde okubeera nga mbigatta wamu tusobole okubeera nga tubeera mu bumu tusobole okubeera nga twekolamu omulimu ogw'amaanyi tubeere ekitangaala eri bannaffe kubanga kyekyatuleeta eri abo bonna abaazuukuka n'abagenda okubeera nga muzuukuka kitegera. Kati tudda ku kakulenge obukulenge obwo ng'okozesa omuliro amannya jjajja kiwanuka n'abasomesa engeri y'obuprogrammingamu omusomo ogwo osobola okugunoonya ku YouTube oba ku Facebook engeri we baprogrammingamu kubanga wanvu naye ate nga session mpanvu gye mbadde njagala okukola ki okubeera nga mbayitiramu. So woba omaze akakulenga akasooka ogamba akakulenga akasooka ng'omaze okukayisaamu obwa enjuba ogamba nti ndi bumu kati neddiza era nfuna amaanyi gange n'enkolagana yange ne maama nattimba then ne weetoolooza ne gambuka waggulu n'oyambuka waggulu then enjuba n'ogiteeka ku kakulenga akokubiri n'ogamba nti ndi mutonzi omutukuvu okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwange kati neddiza era nfuna amaanyi g'ensibuko y'obutonzi bwange era ntonda eddembe n'omuyiika okubweyagaliramu n'abalala bonna n'oweetoolooza n'odda ku kakulenga akaddako n'ogenda akakulenga akokusatu akayero n'ogamba ndi bumu okuviira ddala ndi bumu obutuukiridde mu nze
kati neddiza era nfuna amaanyi g'obwakatonda bwange obw'omunda era nfuga empulira yange ey'obuntu era neddiza obuyinza eri byonna bye njagala mu bulamu bwange. Ne weetoolooza enjuba neeyalika nedda ku kakulenge akokuna. N'oyogera ndi maanyi g'obutonzi n'ossa ekikkoowe kye tuyita breathe, deep breathing, n'ogamba njagala kitange Tonda ne Maama Namugereka. N'oyogera nti kati neddiza era nfuna empulira yange n'obwakiwanuka bwange munda mu nze, nfuna era nvaamu amaanyi g'okwagala okutukuvu n'ekitangaala eky'amazima. Ne weetoolooza enjuba neeyalika then nedda ku ekitangaala ne kidda ku kakulenge ak'okutaano nga ke kali ku bulago. N'oyogera ndi kwagala okw'obutonzi bwonna n'ossa ekikkoowe n'ogamba nti njogera nze emirundi 3. Nze kitegeeza ndi nze kitegeeza I am mu luzungu. Nze emirundi 3. N'ogamba kati neddiza era nfuna amaanyi g'okwogera n'okweyabya. Ndiyogera amazima gange nga seetiiriridde muntu yenna. Wano we wabeera kye tuyita divine energies oba amayengo amatukuvu ag'obutonzi bwo bwonna. Wano we gakwataganyiza. Then nodda ku kakulenge ak'omukaaga nga lye liiso eryokusatu nga liri ku bwenyibo. N'oyogera nti ndi kweyabya okutuukiridde n'ossa ekikkoowe n'ogamba ndaba nze emirundi 3. Kati neddiza era nfuna amaanyi g'emmeeme yange ey'omunda. N'oweetoolooza enjuba n'emala nodda ku kakulenge ak'omusanvu. Akakulenge ak'omusanvu ye kakobe ow'amazzi. Then n'ogamba ndi kitonde ekituukiridde era ekigezi. N'ossa ekikkoowe n'ogamba nti ndi nze emirundi 3. N'ogamba kati neddiza era nfuna amaanyi g'omwoyo wange okukwasaganya n'ensigo y'obujjajjange n'entabiro y'amagezi gange. N'ossa ekikkoowe n'omala ne weetoolooza enjuba then ne kutwala ku kakulenge ak'omunaana. Akakulenge ak'omunaana wano kabeera ka white ko. Kati obeera omaze okutandika okugattaganya ng'otandise level ey'okugattaganya obwamusoke bwo obugattaganya obutonzi bwonna. Wano era nga weetoolooleza enjuba ogamba ngatta era nnyunga obwamusoke bwange ku ntabiro y'amagezi g'obutonzi bwonna era kati neemansula amaanyi gonna agatatuukiridde mu bw'ekitangaala eky'amazima n'ekisa. N'ossa ekikkoowe ne weetoolooza n'omala n'okola ki? N'omala osobola okubeera ng'ovisualizinga n'olaba ng'enjuba eyambuka paka ku sita eri eyawaggulu esembayo sita y'emunyeenye eyo. N'olaba ng'eyakaayaka n'eri ensi. Kati ekirala tudda ku siteepu ezimba omutima. Ekyo nakyo twakisomako. Kati w'omaliriza ekyo odda ku mutima n'ogenda ku kakulenge ak'okuna n'osooka okussa horizontale emirundi 4. ye ara eyo eri mu bbulu gye nabasomesaako, naye jjukira njagala byonna mbiteeke wamu beere nga kiyambibwa bakatonda okusobola okubeera nga kibayamba okubeera nga mufollowinga kino ekintu buli lunaku. So ossa emirundi 4 n'ossa ekikkoowe munda n'oddamu emirundi 4 horizontale emirundi 4 then nodda ku 12 then nodda ku 6. Womala nodda ku kakulenga akali vertical
obukulenge obuli vertical okuva ku mutima ng'okuprogramminga akakulenge ak'oku mutima kati nga naye this time oyisa mabega si maaso oyisa imagination yo banga okubasaako ezoozo ng'okozesa birowoozo byo okuyita waggulu w'omutwe gwo okwambuka kukomawo mu mutima ng'owandiika kye tuyita munaana bwe bulamu obutaggwaawo kye bayita obulamu obutaggwaawo so buli wossa oprogramminga akakulenge naddala kano ak'omutima kubanga jjukira maama jjajja Venus atutwala gwe tulabanga katonda wano we tutudde atudde mu mutima then we yagwa agwira mu kakulenge ak'okubiri katuba tulina n'okuprogramminga akakulenge ak'okubiri naye tusooka ne tuprogramminga ak'okumutima ossa ekikoowe kati buli kikoowe buli kyossa buli programu ey'ekigambo kye ngenda okwogera olina okukisizaako olina okkiwandiikiramu loops eza 8 emirundi 4 nga bw'onaagamba nti ndi kitangaala n'oyogera ekigambo ndi kitangaala n'owandiika 8 emirundi 4 oba mukitegeera n'ogamba ndi kitangaala ekyamazima n'owandiika 8 emirundi 4 ndi kwagala okutukuvu n'owandiika 8 emirundi 4 okukka wansi yewano kasiga kenkulaze ak'omuntu nga 8 emutambuliramu kati kyekyengezaako kubalaga kati ngenda kwogera ebigambo bino nga ojja kubeera ng'oprogramminga bino ebintu biwandiike wansi osobole okubeera ng'oprogramminga ng'omanya nti buli wemaliriza then okola 8 emirundi 4 ng'okozesa birowoozo era overtime ojja kubeera ng'owulira 8 yeewandiika mu bukulenge bwo oba okukola kati kino kiba kikuyamba okuzimba omutima n'okuteekako bunwe ku mutima gwo ku bwa katonda bwo so ebigambo biri nti ndi bulamu ndi ddembe ndi ssanyu ndi ssuubi ndi mukisa ndi kukkiriza kutukuvu ndi butebenkevu ndi muliro w'akakobe w'amazzi ndi bumu ndi bwenkanya ndi mazima tegera ndi mazima ndi muvumbuzi bw'ekitangaala ndi maanyi ga katonda ndi butonzi tegera ndi butonzi byonna by'obeera oyagala kasita kibeera nga oprogramminga in a positive way so kino era mu ngeri y'emu kikola mu kakulenge ak'okubiri aka orange oba omucungwa akakulenge ak'okubiri era nako kaprogrammingiramu ebigambo by'ebyemu buli w'oyogera ebigambo nti ndi kitangaala eky'amazima oba oyita amayengo ag'ekyo ky'obeera oyogedde okubeera nga gakka mu bukulenge bwo nejjukira ozze emyaka mingi ng'oddugaza ekitegeeza nti no kyetaagisa okubeera ng'okikola repetitively mu bulamu bwo kubanga erina okubeera priority y'obwakatonda bwo so katumaze step eyo katudda ku step tumaze step eyo tudda ku step tudda ku mutendera ogw'okubeera nga tuzuukusa amazima agatutudde munda mu ffe amazima agatutudde munda mu ffe kati wano okwata ku mutima kwata otuuka wano ku level otuuka n'okwata ku mutima ng'okwatako omukono gwo ogwa left oguli ku sayidi y'omutima n'otandika okubeera ng'oyogera ebigambo bino wammanga ndi ndabirwamu y'amazima g'omutonzi ndi omu ku nsulo y'amusoke w'amazima g'omutonzi ndi ndabirwamu y'amazima g'omutonzi ndi omu ku nsulo y'amazima g'omutonzi ebyo tubyogedde emirundi 2 kati n'obusembyayo ndi mu maaso g'omutonzi ndi mazima
kati n'omala n'ogamba ndi ndabirwamu y'amazima g'omutonzi nzuukusa amazima eri buli kataffaali akakola obwakatonda bwange mu kyombo kye ndimu olunaku olwaleero. N'ogamba n'omala n'ogamba ndi mwerufu ndi wa ddembe ndi bumu n'ensibuko y'obutonzi bwange omutima gwange yekkuŋŋaaniro ly'ekitangaala ky'amaanyi gange era ekkolero ly'ekitangaala ky'ekitangaala kya bulamu bwange ekitukuvu ekiggyawo ebyo byonna ebitagwanidde embagirawo era ne kimaliriza ensi yange. Nagutyo mpa ekitiibwa era nga nteekako etteeka eritugatta awamu ery'okwagala okutukuvu kubeere endabirwamu y'obwakatonda bwange. Kati tumala era tukyayongera okubeera nga tuprogramminga omutima oyogera era okutte ku mutima ndi mugufu eri okwagala kwonna kubeera mu mutima gwange nennyika era mmalizibwa kwagala era nzikiriza nga bwe ndi nfukirira omwana wange ow'omunda nkuumwa era mpulirwa njagalwa era neetaagwa ndi bumu era nsiimwa njagala ekikulu eky'obutonzi kye ndi n'ensi ey'ebisolo neesonyiwa neggulirawo eri okwagala n'ekisa ndi musiimu eri ebisoomooza byempiseemu era ebinfudde kino kyendi era neggulirawo eri okwagala ndi bumu ne bakatonda muntu abatudde mu byombo byabwe eby'enjawulo era ndi bumu n'obutonzi bwonna n'ensi ey'ebisolo nzikiriza ebintu nga bwe biri ndi wa ddembe nzikiriza okwagala kwange era mpanirirwa era njagalwa okwagala kwange kuwanirira ekitonde kyange n'ensi yange ndi kwagala era okwagala ge mazima gange mponyezebwa kwagala era okwagala kumpanirira era kumaliriza ensi yange ndi kitonde eky'omuliro ogwakakobe ow'amazzi ndi mutuukuvu okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwange ndi kitonde eky'omuliro ogwakakobe ow'amazzi ndi mugga ogw'okwagala okutukuvu ndi kitonde eky'omuliro ogwakakobe ow'amazzi ndi mukkiriza ow'ebyamagero ebitukuvu ndi kitonde eky'omuliro ogwakakobe ow'amazzi ndi mufunyi eri ebyo byonna ebibeera bimpeereddwa mu bwakatonda bwange mu butukuvu bwange nondawo essanyu nondawo eddembe nondawo eddembe okulyeyagayamu n'abalala bonna. Ekirala tuddako okubeera nga twegayirira omwoyo ogamba omwoyo wange omutukuvu mulongo wange nsaba onnyambe onziggyemu empulira yonna etagwanidde mu birowoozo byange mu mubiri gwange ne mu bwakatonda bwange nsaba onnyambe mbeere mulabi bulabi si muyingiza era nsaba osale obufundikwa obw'okwewunika mu bulamu bwange n'ekitangaala ekyeru nkwebaza okumpa omukisa okubeera omutonzi n'omukama w'amayengo n'okubeera mukama w'amayengo gange n'eggyamu amayengo gonna agatagwanidde era agatali gange nga ddiza bakatonda bannange era nkomyawo ago
aganga okuviira ddala ku buzaaliranwa bwange era neddiza obuyinza obw'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu kukomewo mu bwakatonda bwange nsobole okubeera nga ntuukiridde era nsobole okubeera nga nkola ebyo byonna bye mba nkoze ku lw'obulungi bwa buli mutonzi yenna nga nkozesa ekitangaala kyo ekyeru. Kati n'omala nodda ku butonzi obutonzi obutukuvu nsaba okebere ekyombo kyange okebere oba waliwo amayengo gonna agatagwanidde mu bw'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu era nagutyo nsazaamu endagaano emikago enzikirizaganya zonna ze nakola mu bwakatonda bwange mu lugendo lwange lwonna nga zimpeereza nze nangirira okubeera obumu n'obulamu obutaggwaawo okuva olunaku olwaleero. Obutonzi obutukuvu nsaba okomyewo amayengo gange ag'obusika bwange okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwange nsobole okubeera nga ntuukiridde era ntonde ebyo nga nsinziira mu kitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu. Weebale nnyo obutonzi obutukuvu. Leka kibe era kibadde. Then nodda ndi mukama w'ebirowoozo byange, ndi mukama w'ebirowoozo byange, ndi mukama w'empulira yange, ndi mukama w'ebigambo byange, ndi mukama w'ebikolwa byange, ndi bumu n'obudde obw'amakyusa bwe ndimu era n'obulamu bwange obutukuvu obutaggwaawo. Siyagala kibeere nga nze bwe njagala naye nga bazadde bange kitange Ettonda ne maama Namugereka abatudde munda mu nze bakikole nga bayita mu nze ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu mu butonzi. Kati w'omala n'oddako process ey'okugamba mulongo wange nsaba ompeereze amayengo amasukkulumu ag'okwagala agatuddemu amazima gakke mu kyombo kyange n'eri buli kyombo ky'omutonzi yenna atudde ku maama Nattimba. Zibiriza laba nga ekitangaala kiva katugambe awantu wonna nga kigenda arrows nga zigenda zigwa ku mutwe gwa buli kinnoomu. Gwe tofaayo leka kigwe ku mutwe gwo then ozisindike era ensi zigende nga zigwa ku mutwe gwa buli kinnoomu. Ogambe nkikola kino n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamisibwa omwoyo gwange n'emweyo egy'awamu nga nzuukusa obuwanguzi obw'awamu eri nze n'eri bakatonda bonna. Nagutyo nkoowoola amayengo ag'obutonzi amasukkulumu gakke eri buli kyombo ky'omutonzi yenna era nzuukusa amayengo ag'obuwanguzi gaggyewo kasibi obuwunike gasangule ebiwundu okulemererwa n'ensobi zonna mu byombo by'abakatonda bonna. Nagutyo nkoowoola bakatonda bonna abatudde mu kwagala mu butonzi bwonna nga nsaba mwebungulule maama waffe Nattimba ne bakatonda bonna abamutuddemu nga tusaba mutuweereza amayengo ag'okwagala amasukkulumu era tusaba muleme kulekeraawo paka ng'okuzuukusibwa amakyusa n'okuwonyezebwa kubaddewo eri buli mutonzi yenna alonze okubeera nga yeddiza obuyinza bw'obwakatonda bwe. Mwebale nnyo bakama baffe ku ebyo bye mutukolera tusiima. Wamaliriza ogende ku mukolo ogw'okusonyiwa. Abali ewaka olina okubeera nga okukoleza either ekyoto oba kando. Abali mu kifo nga tosobola kukoleza olina okubeera nga omakinze sure nti nno wooli tosobola kubanga emyoyo tebagirimba kubanga obeera weerimba wekka.
bo babeera bakulaba. So obeera nga wooli tosobola kukoleezaawo kati nganze bwendi nsaba jjajja Namuzinda ne musaba ne mugamba nti nsaba okkirize ekyoto kyo nkikoleeze n'ebirowoozo. Kati n'osaba n'ogamba nsaba kisonyiwo eri ebyo byonna bye nakola mu bwakatonda bwange bwe nzize entambula nga ndi musajja nga ndi mukazi mu bikula byonna eby'obutonzi bwange bwonna. Nsaba kisonyiwo. Nsaba kisonyiwo ku lw'ebyo byonna bye nze nkola ku lw'omwoyo gwange. Nsaba ekisonyiwo ku lw'ebyo byonna bye nnumizza eri abalala ebyo byonna bye nkoze eri abalala n'eri nze. Nsaba ekisonyiwo eri abo bonna be nnumizza mu lugendo lw'obwakatonda bwange, era nsonyiwa abo bonna nate abannumizza mu lugendo lwange, era nange neesonyiwa. Tegeera? Then w'omaliriza dda ku stage eya okuweereza ekitangaala eri ensi. So osobola okuzibiriza n'ozibiriza ng'olaba okutte maama Natimba oba omuhaaginze oba omukutte mu ngalo n'otandika okugamba. Osobola okulondako continent pa continent n'ogamba ndi mwana wa taata Tonda ne maama Namugereka, ebigambo bye njogera si byange naye mbiwulira ku bazadde bange, kubanga eby'abazadde bange byange n'ebyange by'abazadde bange, nga nsinziira mu buyinza obwo obuntuddemu. Nzuukusa aba North America, mbasindikira ekitangaala, okwagala, eddembe, obumu n'omuliro ogw'akakobe. Nodda ku ba South America, mbasindikira ekitangaala, aba South America mbasindikira ekitangaala, okwagala, eddembe, obumu n'omuliro ogw'akakobe. Osobola okukikola emirundi esatu okurepresentinga obusatu obutugatta obwa taata, maama n'omwana, gye bayita Trinity. So osobola okukikola pa continent ng'ogiweereza emirundi esatu, naye nga oteeka mu birowoozo byo ng'ohaaginze maama Natimba, oba kyekyo obeera ng'osobola okubeera nga ogenda n'ohaaginga buli continent ng'ogiyina mu bwongo, nakyo osobola okukikola, naye abeera ahaaginze maama Natimba era kibeera kyekimu. Kitegeera? Then w'ovaawo n'omala n'otonda timelines zo oba n'otonda obwakatonda bwo ku lw'obulungi bwa buli kinoomu, ng'ogamba okusinziira mu buyinza obwo obuntuddemu mu bwakatonda bwange, ntonda bino wammanga ku lw'obulungi bwa buli mutonzi yenna atudde ku maama Natimba. Ntonda ensi ejjuddemu ekitangaala, ntonda ensi ejjuddemu ekitangaala eky'amazima, ntonda ensi ejjuddemu okwagala okutukuvu, ntonda ensi ejjuddemu obulamu, ntonda ensi ejjuddemu eddembe, ntonda ensi eteeseganya, ntonda ensi ewuliziganya, ntonda ensi eweereza abalala, ntonda ensi efugibwa omutima, ntonda ensi ejjuddemu essanyu, ntonda ensi ejjuddemu essuubi, ntonda ensi ejjuddemu omukisa, ntonda ensi ejjuddemu omuyiika, ntonda ensi ejjuddemu ekisa, ntonda ensi etambulira kukkiriza okutukuvu, ntonda ensi ejjuddemu obuterenkevu, ntonda ensi ejjuddemu omuliro gw'akakobe, ntonda ensi ejjuddemu obumu, ntonda ensi ejjuddemu obwenkanya, ntonda ensi ejjuddemu amazima, ntonda ensi envumbuzi mu bw'ekitangaala, ntonda ensi ekwata mpola. Osobola okwefunirayo ebigambo byo nga ggwe nga biri positive, ebisobola okubeera nga obiteekawo ng'era omutonzi eyeetengeredde. Osobola okubeera nga otonda ebyo by'oyagala okubeera nga otonda. Weewaawo. So byebyo bye mbadde njagala okubeera nga mbriefingako. N'asanyuka nnyo okulaba nti waliyo abanampa response ennungi, nti mutandise okubeera nga muwulira amayengo okubeera nga gatambula, ate ekisinga mu byonna okulaba nti ekisinga mu byonna kubeera nga obuuka omutima, kubanga kyekyo kiri very important okubeera ng'oyita ebigezo okusobola okubeera nga ograduatinga oba okyusibwa okusobola okubeera ng'osigalawo wano obutaddamu bigezo, ate oleme kubeera ng'otwalibwa ku sseŋŋendo endala. Naye n'abo abalonzeewo
kusalawo kwabwe era mbasaba mubawe ekitiibwa kubanga bakatonda tewaliiwo alina buyinza balamula naye okubawa ekitiibwa ku lwekyo kye babeera basazeewo. Kasita ekirungi tubeera tetubaluuzinze bajja kuddamu basisinkane ka chance ke kamu emitwalo 2.5 mu maaso ate naffe ffennyini tujja kubeera nga olina ability okugenda n'omulambulako ku ssennyendo gy'anaabeera ali naye ajja kubeera akuyita jjajja. Weewaawo ekirala wandyogedde mu kaseera kano kyandibadde kirungi n'olonda n'oyogera nate ebigambo bino: nondawo amakyusa, nondawo omubiri omupya kubanga jjukira ogenda kufuna omubiri omupya, nondawo obutafaali obujja obutuukiridde ku mutendera gw'endiko ne maama wange, nondawo okuddizibwa amayengo ag'obuzaaliranwa bwange ng'obusika bwange, era nejjako ebirooto byonna ebitagwanidde mu bwakatonda bwange mu bw'ekitangaala, ebitagwanidde na ssanyu lyange, ebitagwanidde na lugendo lwange mu bw'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu, era nejjamu amayengo gonna ag'ekizikiza ag'obulimba agazzega ntambuliramu. Kino by the way n'ekirala kino ekyokubeera nga okozesa kye tuyita okusooka obulamu, okubeera nga n'ossa ebikoowe bitonotono then n'oyingiza omukka mu kamwa then n'omala n'ogufulumya. Ekyo nakisomesaako emabega osobole okubeera nga oprogramminga obutafaali bwo okubanga kitwale nti oli kiswa. In fact eno ye example erimu good. Oli kiswa naye ekiswa ekyo kikolebwa enkuyege ezikufaanagana nga bwe butafaali bwo. Kati enkuyege zino ziyina omutima, ziyina ebyenda, oba okitegeera, ziyina buli kimu, ziyina obukulenge nga bw'oli, naye ziri mu bungi kubanga zakkiriziganya ne zikola omuntu ogwo omu. So nakyo oba olina okutuuka ku level eyo ey'okulaba nti otereza n'obutafaali bwobwo kubanga jjukira nabwo buli ggwe era erinnya lyo lye bumu bwe ggwe. Oba okitegeera how magnificent ky'oli. Nze naawe tuli bakatonda abasukkulumu, teweenyooma. Kitegeera. Ekirala ky'olina okutegeera katonda munnange, wajja wano osobole okubeera ng'ozuula ekizikiza ekiri wano, osobole okubeera nga okomyawo ekitangaala. Kitegeera. Weesonyiwe, sonyiwa abalala bonna. Newankubadde waliwo kati abantu abaliwo olunaku olwaleero, katugambe nti njogera naawe ng'oli musirikale, nga n'okuva olunaku olwaleero ova kutta, ova kukola ki, tolowooza nti nno tolina lukusa kubeera ng'okozesa akatusa kano, woonaabeera ng'ozukuse. Kikulu kwesonyiwa, weesonyiwa, sonyiwa abalala, saba ekisonyiwo eri abo bonna abakola ki, kyusa. Dda mu mutima munda, tewali waagenda kukulamula, ye gwe weeramula. Weesonyiwe, olina ky'oyizeemu. Oyinza okubeera ng'ova kutemula, oyinza okubeera ng'ova kugenda oba kujja mu baana njala, naye n'olaba olunaku olwaleero n'owuliriza message eno n'ogamba kyekiseera neddeko, kyekiseera nange nkule mu bwakatonda bwange nneme kubeera ate nga nziramu bigezo. Ekyo kyokka kimala. Otandika n'osalawo n'oleka ebyo by'obadde okola then n'oweesonyiwa kubanga oli katonda. Wajja wano ku experiencinga gwe olunaku olwaleero atannaba kubeera nga otta oba ki, wabikola emabega. Weesonyiwe, eba obadde tokimanyi.
weesonyiwe nze waliwo kye bandagako emabega oba gwali mulembe ababalimba nti simanyi microlove eyasooka okuleeta emmundu wano wa bya bulimba nze bandagako wenajja okuexperiencinga ndowooza oba ye kyali kindeese kulaba okutta kibeera kitya nga ndi musirikale nga mabega oba gyali oba myaka emeka oba mitwalo emeka emabega mundu naye ng'okuba sabbawa ku mutwe okitegera naye ebyo byonna tekinfuula kubeera nga situukiridde ntuukiridde era ndi katonda ow'ekitangaala naawe kyomu kyoli tewali watuukiridde siyagala wenyoome siyagala weerowooze nti simanyi oba nkoze ebintu bikyamu nnyo ndoze nnyo oba nkoze ebintu mu kika bingi ebisobodde ebitaanudde ekika nti ki ekikulu kutegeera nsobi zo ne weesonyiwa n'osobola okubeera nga kati okola ekitangaala munda mu ggwe n'obeera okwagala okutudde munda mu ggwe then ne kumeruka ne kusobola okubeera ng'ate okugabira eri abalala tegera so ekirala wajja wano katonda munnange kununula balala naye okununula kuno osooka kumala kwenunula mu kununula okumala okwenunula ggwe kubanga tewali ye ali mu kizikiza ate akwata mulala ali munda mulala ali ku kizikiza ekitegeeza nti muba mugenda kugwa mu kinnya okitegeera katonda munnange so sooka weenunule ng'okola omulimu munda mu ggwe kwolamuka kulengeko oli musamize bajjajja bajja ne bakutuulako naye ogwo mulimu gwabwe buweereza bwabwe eri abazzukulu abalala naye gwe weefuddeko otya okulaba nti otegeera obwa katonda bwo n'okubeera ng'otandika okubuzimba ofuga otya obusungu bwo ofuga otya embeera zo otambuza otya obulamu bwo ng'obeera ekitangaala eri abantu abalala n'obeera ng'olina ssenga w'omutima wo gw'obulamu bwo okubeera nga buli kyoba ogenda okwogera osooka kifumiitirizaamu then nga tonnaba kukyawula n'osobola okubeera ng'omanya nfuga nti obusungu nsobola otya okubeera nga neddako mu kaseera kano kye bayita okufuga empuliraayo ekitegera ebyo byonna olina okubeera nga oli aweya tolowooza nti no bajjajjaffe bagenda kubikukolera gw'obeere nga otambulira mu butamanya jjukira ekitangaala kyo kwe kwezuula obwakatonda bw'obukutuddemu kitegera ekirala tubeere bagumiikiriza pulaani eno nga bakatonda tuzze tugikola twagitandika emitwalo 13 emabega emitwalo 13 egy'emyaka nga bitujja tufa we tukomawo tutambula mu mawanga ag'enjawulo akaseera kasigadde katono so twekwate mu mikono tubeere ekitangaala tokkiriza kubeera ng'ogendera mu kutya tokkiriza kubeera ng'olimbibwalimbibwa vampaya ne medias ezikuteeka mu kutya weezuule nga bukyali dda munda mu ggwe amazima gatudde munda mu ggwe kitegera ekirala leka kulowooza nti nno abantu abasigadde nti nno oba batuukirivu oba balina bye bakola nti nno kinedda ggwe ekisooka sooka weesiime nga ggwe mu ngeri yokka gy'oli kimala bw'obeera ng'okedde ku makya n'ozuula obwakatonda bwo waliwo abatanaba kuzuula siima ekyo kyamaanyi nnyo weereza ekitangaala eri abalala kimala tolina kubeera nga buli omu alina kukola kyamulala kola looloyo zuukusa ky'osobola okubeera ng'okola kikole ky'obeera tosobodde tokikola tofaayo gwe goberera mutima gwo oli katonda owannaggwano weesonyiwe weesonyiwe ekirala kyenjagala otegeere era kikke mu bulamu bwo obulamu tebugenda kuddamu nga bwe bwali ekyo njagala okitegeere life is not going to go normal nedda mwe mulowooza nti lockdown weenaagwawo emugenda kusigala in the normal way si bwe kiri salawo okusigala wano oba okuggibwawo wano period
manye bino mulowooza nno tuli mu byakusaaga naye kusalawo okwo weewaawo fa ku bulamu bwo fa ku bwa katonda bwo nga priority ennamba emu naddala mu mwaka guno ekirala nabalabudde ku time gye tulimu nti obusungu bungi so mwegendereze ofuna obusungu obwa ttumbiizi manya nti nno bali kwoza obusungu bwonna bwozze otambuliramu okuva we watandika okutambula mu bwa katonda bwo so bubeera bungi naye bukoma paka nga 12 so weefuge woobeera ng'ofunye obusungu weefuge woobeera ng'okoze ekimanya nti bali kwoza buli we bayoza then buba bulina okujja n'obwexperiencinga n'obuwulira so weefuge tokkiriza busungu kubeera nga bukufuga tokkiriza mpulira mbi yonna sina busungu bwokka naye empulira embi zonna zozzootambula amayengo gonna amabi gaba galina okusundukibwa nga tegannaba kuggyibwawo so weefuge manya era weekumekume oba osobola okubeera nga okukozesa omuliro ogwakakobe naddala mukyalo ekifaananyi ekyentera okukozesa oba omuntu gwe mulaba mu muliro ogwakuba w'amazzi nga olaba gukuyingira mu munda mu mubiri ng'okozesa ebirowoozo byo then ne wabweruwo ne gukola nga saakoozi ez'omuliro ogwo okozesa visions oba endowooza yo oba ebirowoozo byo buliwo oba ogenda okwebaka kikole beera nga weeyoza tegera oguyimuse womale ogambe nti no amayengo gonna agatagwanidde mu bw'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu mugwe muve mu bwakatonda bwange muve mu nsi yange then omale ozzeeyo omuliro ogwo mu maama nattimba tegera maama nattimba ye planet earth oba ye sseŋŋendo kwe tuliko maama waffe ogujja mu maama ng'okozesa emirandira gyo kubanga jjukira ffenna twaliko emiti emirandira egyo tugirina ng'okozesa emirandira egyo then n'omala n'ogugjayo then n'omala n'oguzzaayo buli kiseera n'obeera nga weeyoza weewaawo wajja wano ku experiencinga nga katonda mu mubiri mu bika eby'enjawulo so siyagala era nkusaba olekerawo okubeera ng'ofinga pointinga naddala ffe abaddugavu okubeera nga tusonga eri abazungu bazungu simanyi biki wali muzungu naawe ozze oyambula uniforms ez'enjawulo ozze osharinga buli tribe major tribe kyekiseera kekana akaseera okw'okugyawo enjawukana tulabe nti tuzimba obumu ku maama nattimba tuli batuuze ba maama nattimba tuli bumu so w'obeera ng'olowooza nti abawarabu babi w'obeera ng'olowooza nti abachina babi w'obeera ng'olowooza nti abayindi babi naawe waliyo so w'obeera nga waliyo n'osiga ebyo bye wasiga then oba experiencingayo so basonyiwe kubanga ate bali nabo waliyo so tuleme kubeera nga tusonga nnwe naye tumanye omulabe waffe nti Jehova Jaira ne vampire zinne waazo weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo weewaawo nkuweereza